Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi. Nsanyuse nnyo okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Mukama olw'ekkanisa yaffe eno St. Apple Kansanga. Nalikoko wano emyaka 5 emabega kuwulira najja wano era lwali waggulu Samaliya. Naye kolo najja enkuba yakunya nnyo ebiseera ebyo kubanga eyo enkuba yali enyumira ddala. Ndowooza yali 2019 nga tutundaba kugenda mu lockdown. Era twasinganawo abantu nga 5-7. Naye ne tusaba tumaliriza. Naye leero Mukama yeebazibwe kuba tetonye lw'erimu mu linnya lya Yesu. Akomyawo emmeme yange anyungamya
n'ebirala. Bw'oba osomye okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokuna, olaba sayidi ezo zombi, embala zombi. Embala ey'okuba nti omusajja ono ali mu kitangaala yeeyagala. Okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwokusatu nga David agamba Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Birungi obulamu tebunnaba kukola ki? Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Angalamiza muddundiro ery'omuddo omuto, buli watunula bw'ati waliwo ebyokulya. Ayimba buyingi eferefiri ddabuddabu. Bw'atunula ku baana be bamusanyusa, bw'atunula ku mukyala we ayimba, bw'atunula ku ebyo by'alina, bw'atunula ku akawunti gy'eziri, bw'atunula ku kompawundi bw'ati emmotoka apaakinze, bw'atunula ku mikwano gy'abaire mwebali aba apazone nga bakola ki? Mwebali ti Mukama ye musumba wange, seetaagenga. Angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amaki amateefu. Byonna bisanyusa era birungi. Naye n'amala n'akyuka n'agenda ku lunyiriri olwokuna, n'alyoka agamba niwendeera ng'atambulira mu kiwonvu ekyesizira eky'olumbeeyo, bimaze okujja enjogera ekyuse, newankubadde ng'atambulira mu kiwonvu ekyekisikiriza ekyaki sirityakakiko ekiyisiza amaama nti ebirungi yabiraba, naye n'ekisiikirize ekyokufa ekyolumbe nakyo yakitambuliramu. Ku nkomerero n'agamba wadde ekitambuliramu siritya kabi konna, olugalo n'omugogo byebikola ki? Ebisanyusa. Mukama mulungi, Mukama mulungi. Omanyi nti ebintu bwe bibeera bigenda mu bulungi, kyangu nnyo okukkiriza Katonda. Ng'ebintu bibadde tebinabako okwonooneka n'okkiriza bani? Katonda. Nga kirabako omulundi gumu twali tukyali ewaffe eyo kasata waali ebintu bitambula, tebyali birungi nnyo naye nga bitambula nga sibi. Naye maama yagendanga mu kanisa nga musatu, naye taata naafa, ne tusigala nga tuli buto, tulyoka nga tuwulira ffenna tuli buto. Yasooka langa kuba Katonda abadde kyomu, Katonda amuteeka omusajja wange, ebyokusaba n'abikyawamukko. N'amala emyezi ng'esatu nga talina mu kanisa. Oba yali akyali eki? Oba yali akyali Katonda oba baba? Naye n'amala emyezi ng'esatu nga talinnya mu ki? Naye gafa atugamba mugende. Mu nkomerero n'agakaaba n'agakaaba, ndowooza n'atuuka ekiseera n'agamba wadde entambulira mu kiwonvu ekyekisiikirize ekyolumbe siritya mu kabi konna kubanga gwoli nange. N'abimala mu kanisa. Era yali mukubiriza muki? Mu kanisa. Tukuze tumulaba nga mukubiriza. N'olwekyo naffe ne tuddamu amaanyi tubagamba ebintu bwe biba bitambula obulungi, kyangu kyakukkiriza ki? Katonda. Ebintu bwe biba bitambula obulungi ng'abantu batuli kumpi, kyangu kyakugamba nti Katonda mulungi. Naye obulamu bulina esayidi eka, bulina ey'ekitangaala, bulina ebyaki ebyekisiriza. Naye tubasaba abantu ba Katonda, kubanga leero twogera omutwe gugamba nti kkiriza Mukama ne mu kizikiza. Mukama mukkirize ne muki? Ne mu kizikiza. Basawo ne bannyamu oba obulamu bukyuse, oba embeera ekyuse, oba waliwo ebikunyigiriza,
n'akuwetawe n'akukongera n'akwongerako n'abitemagana bakugambye kkiriza Mukama. Ne bwe tubeera mu kiseera ekyaki ekyekizikiza ekyo wekiri ate byonna alikokiyita alo bali ababadde mu saaviisi eri nabagambe ngagamba alo nga tuddamu alo nga tweyongerayo bwetugamba nga neyongerayo mu linnya lyaki Yesu. Mukama yebaze era nyanjira abakulira nti owooluganda kyokibekukulya owooluganda ebyo biri bibiri obwekitangaala n'obwekizikiza. Naye olwekizikiza bwe kutya sigala ng'okkiririza Mukama. Mukama yebaze. Mukama mulungi. Era kyetuvudde tulaba Dawudi nga atutegeeza okusooka nti tutandike akabi konna era teyeetaagenga kubanga ebintu byali biki birungi. Naye ne tulaba nti ebiseera ebyekizikiza byajja Dawudi ne yeeyongerayo okwagala Mukama. Mukama yebaze. Era tulina n'abasajja be tutunuulira mu Bayibuli be tulaba abaayita mu kiseera ekiringa ekyo ekyali ekizibu ekyali ekikaanya. Abasajja bano banzizaamu amaanyi. Bw'otunulira Yakobo mu lubereberye Yesu ey'amaweddi, Yakobo lubereberye amamubiri olunyiri lwa 36 nti ndi mu kukaaba, ntuusiddwa mu kukaaba, omwana wange Yozefu takyaliwo ne Simiyoni takyaliwo, ate ne Benjamini naye omutwala. Byonna bino bibaddewo ku nze. Omwana we Yakobo, omwana we Yozefu bwe yali ayagala ennyo baali bamaze okumuzaala. Omwana we Simyoni naye ng'amuzeewo. Ne Benjamini yali ng'akoze ki? Amuzeewo. Benjamini yali amuzeewo. Yakobo n'agamba bino byonna obituusizza ku nze. Kiseera kyali kya kizikiza. Abazadde abali wano, senga omuzadde okugwako abaalamu mu ngeri ng'eyo mwana wotabadde bagamba omwana amuze n'okumuzika tomuziise n'abayitirege togamanyiiko, oyinza okumala ebiro nga teweeba. Tulinayo ewaffe mu Kristaayo omwana we yagenda e Dubai ne bakomyawo amawulire nti omwana afa, naye okutuusa ne kaakati omulambo tebagulabanga. Emyaka giyiseewo ngenda naye omulambo tebagukola ki? Tebamanyi oba gyali oba taliyo. Olaba omukyala ng'agenda ggwawo lwa mwana we wakiri omuzimba. Naye Yakobo Yozefu bw'atyo bwe yabulawo, n'omulala naye n'abulawo, ne Benjamini naye yakoze ki? Byonna bituuseewo ku nze. Kiseera nga kya kizikiza. Naye kituusamu amaanyi nti wadde byonna byatuukawo, Yakobo yasigala ng'akkiririza mu Katonda. Mukama yebaze. Omulala bwe tusomayo Yobu 19 olumi lw'omunaana n'agamba nti Mukama neetolooza ekiko ekyokulaba ennaku, ekiko ekyekizikiza. Mukama neetolooza ki? Ekiko. Abali wano oba tokiyitangamu kizibu. Zijjukira bwe nagenda okusoma obuweereza nalinga akazizo omusango. Kugenda okusoma obwawo bakadde bange
Simoni bagamba nti abaana abakuŋŋaana basaba genda okutuuka eyo nti abaana bakuŋŋaani abafu ninneekumerere neekolayo bulungi nekola obuweereza obwo nga balina okubeera n'omusumba alabirira kubanga nali nsoma buweereza bwafuuka musumba naye neneebeera eyo omusumba eyali alabirira yali Katonda kubanga saalinakagamba nti kino bakikola bwe bati kino bakikola bwe bati ku nkomerero supervisa w'eya yunivasite najja okunnambula n'agamba ali abadde akunda nze Katonda era yeyalunamyamu kujja wano Mukama yeebaza era n'agamba sinyekinyo kubanga yasinganga ate ekitiiki kubanga Katonda yennyini ye yali akola ki nanyumbaga mu linnya lyaki lya Yesu naye ekiseera kyali kizibu osoma ndimusomesa twagenda okusoma nga tosobola kukomawo kugenda kusomesa ng'olina kubeera ku ssomero olina omukyala olina obwana bubebi emyaka egyo nekibeera neki nzibu genda kugamba oba Mukama njagala naye genda okulaba nga ddala Mukama njagala kubanga yakunda naye nenyama oba Mukama njagala genda kubiyitamu mungira naye genda okulaba nga ntiiseemu mu linnya lya Yesu era nakamera bweri alo omusajja n'atundula agamba nti banneetoolooza ekikomera ekyekizikiza muganda wange oyinza okubeera wano kubanga ginazinga oli mu bulamu obulinganga buno kikomera kya kizikiza ate ebintu bino bwebibeerawo baganda kuba kukyawa ne maama we ayinza okukyawa nakulaba nga tolinaamu mulamu mikwano gyange nalina mikwano gyange bonna ne bankyawa ababulizi bannange byogeza kumugamba nti munange nzijeko eyo nga puroguramu yatulaa alo naye Mukama bw'omukkiriza mu kiseera ekyekizikiza takulika Mukama yeebaza Mukama takolaki akuleka twamukkiriza ne tugamba Mukama beera naffe n'abalala bonna bamukyaye beera naki naffe ne bakama baffe tebakyatwagala tulabako beera naki naffe kubanga gwe Mukama waabwe nako omu nali nemmala ne bantuma yunivasite neekubeekawo enakolera practicals netubeekawo Mukama onokuloba obungi nali byekawukweyo ndi mu kuweereza oba omusumba kwonya bangi naagala okujja mu kanisa Mukama n'alakozesa nekola bulungi waliwo omusumba omugenyi awo nemugamba sikonyambaako kubanga waliwo okubatiza n'abatiza naye abaali bazze okubatiza nga ate twasisinkanako n'abekiwambe nga muliwo omugagga omu nagamba bosi okolaki ndi mukizikiza mwentambulira naye ku nkomerero n'apitako sajjangu njagala kuwaayo bakofiti mani negenda ku motoka ye yali abantu zineeza motoka yaki yabantu nagulawo kaseefu ebiseera ebyo omuntu okuwa obukadde obutaano nagulawo kaseefu n'anjigirayo obukadde bumeka kama webaza oli mwana gwandiga omusala kuna
lunaku luki lumu mu mukwano gwange mu linnya lya Yesu. Nolwekyo mubeera mukizikiza Mukama wange mukkirize, gwe tuva ku mulama buulira Mukama, yagala Mukama, weereza Mukama, noonya Mukama, sinza Mukama, mutegeeza abalala nti Mukama akola ki? Mukama yebaza. Njagala omusajja oyo mukyala we n'amukyukirira n'alyoka amugamba nti weegaane Mukama ofe. N'amuddamu n'amugamba tunaafuna ngali mungi byokka. Sebo omuganda wange bebiranga kyoti nebikuweereza mu lulimi sibituke luyimba ddako ddako olowooza tunaafuna bulungi byokka. Alo tetujja kufuna birungi ki byokka ate Mukama akozesa nti tubiyitemu mutuladdeko. Mukama yebaza. Alo wetuli Mukama mulungi. Era tulaba n'omusajja Yeremiya. Yeremiya kyasoma Yeremiya essuula eyali. Yeremiya ono Mukama yamulondanga muto era ye nnabbi akyasinzeeyo okuba omuto. Naye Yeremiya yatandika okuweereza kwe nga bulungi. Ku nkomerero abantu ne bakwatibwa ennono. Abantu ne bamukyukira nnono, abamu nga baweereza ne bamukyukira ne bamusiba mu njegere, bagamba ne bamufumbako ne mupipa y'amafuta ne bamusuulamu ne bamufumbako. Mukama n'amukola ki? N'amumika. Naye omusajja ono n'asigala ng'agamba Mukama ye Mukama. Mukama yani ye Mukama mulungi ekiseera kyonna. Mukama waffe yebaza. Mukama mulungi. Ekyasoma olulimi olusooka okutuuka ku Mukama. Mukama yasigala Mukama nga mulungi ekiseera kyonna. Mukama yebaza. N'olwekyo njagala kumaliriza abatambulira mu kizikiza nga bw'oyimba ddabo ddabo nga Mukama alikuwadde byonna, togezaako kusuula balala mu kizikiza. Ewa bw'oba otambulira mu musana nga Mukama byonna abikuwa, yambako ali mu kizikiza, mukwate ku mukono. Kakati tuli mu nnaku za kuddayo baana ku ssomero. Oyinza okuba gw'oli naye nga ssente zonna wazifunye naye eriyo atonabazifuna, ng'omwana ne mumupiiki tagenda kugenda. Mukama bw'abeera akuwadde ekisa, ayinza okuba omwana wa muganda, ayinza okuba wa mulirwanawe, naye gwe Mukama ng'amukoledde ekiki ekisa, beerako okukwatako ku mukono. Ennaku ez'ekizikiza bwe zibijja, Mukama alijjukira omusajja ono bwe yali bw'ati, bwe yali omulungi, yajjukira abanaku bano. Ate Mukama kyatwagaza, tuli wano olaba abakugu Samaritani, Mukama kyatwagaza okukwata kwabo abayita mu nnaku ez'ekizikiza. Era ekigo kino ekyakugu Samaritani bwekiri, gwe mulanga nti bannaffe gyebali, ate fe abasumba nga batutuukirako, bangi batutuukirako, bangi bajja oli enamugongo gy'ebikumbi buli lunaku nfunayo omuntu, oluusi n'ofunayo basatu, oluusi bameka n'obafuna, gyebali. Tuli wano mu kkanisa eriyo bannaffe abali mu nnaku ez'ekizikiza, weebali wano era nga weebali kati bali mu kukaana. Oli ateekako wano kasimaji
munda nga tamanyi bulungi bwagenda kiyitamu. Abo bannange bano beetambudde nabo bano beewaayo okuweereza Mukama, naye waliwo abali mu nnaku ez'ekizikiza, naye ng'agamba wadde ndi mu nnaku za kizikiza naye nsazeewo akatobo ke nnyina kankagabanire bannange tukaabirwamu. Mukama yebaza. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Ejjukire season is come, season is go. Ebimu Sitaani abireba. Sitaani abikola ki? Ate omukkiriza ayagala kutegeeza nti Sitaani bw'agezaako okulwana n'omukkiriza Katonda tamulwanyisa. Katonda aleka Sitaani n'akukwata n'akunyiga n'akuyuyayuya n'akusuula mu muliro. Bwe tusoma ku basajja bali Saddulaaki, Mesaki, Abeduneego tubajjukira basajja basatu baali basinza Mukama, ennaku zaabwe nga nungi, banoonya Mukama, baagala Mukama nga bali mu nnaku ez'ekitangaala. Ab'ennuku olaba obuvubuka buli wali bwinoonyani bukaabirira ki? Lwaki kabaka tobeeramu kyokola? Kabaka naye n'akola ki? Sitaani n'amuzisa n'agamba mugende bakwate n'entafuuwa ekkonde bwe batagwa wansi kusinza kyetaddewo bagenda kwefuula. Abasajja tebagwa wansi kukola ki? Kusinza. Baasigala nga bakkiriza wadde ennaku ez'ekizikiza zaanyizize nga bamanyi nti bagenda nabokyera. Baasigala basinzaani Mukama. Mukama yebaza. Bagenda kwokyera ne basigala nga basinzaani Mukama. Sigala nga basinza Mukama. Mukama yali waddende okusuula Ssaabasajja Falaawo, okumusuula eddalu, naye teyamusuula ddala olw'abantu. Mukama yali waddende okumalamu abasajja abaabakwata okubasuula mu muliro, n'abamalamu amaanyi ebisigala nga biryawo bizooni, naye n'amaanyi yagamuwa. Ne babakwata ne babasuula mu muliro, naye gye baabasuula abaabasuulayo be bajja. Nza okubeera nga waliwo olyabalaba bamusudde obaleka musudde mu mazzi, naye ng'ate yasinda. Oli mu kuseka mu linnya lyaki? Lya Yesu. Asinda ebibakulaba asinda aggwawo ng'oli mu kukola ki? Mu kuseka. Olinga ali mu muliro naye Mukama akakubeereddewo eya oluuso. Mukama yebaza era nkusaba Mukama amubeerewo luumu eyo wadde ng'eringa eri mu muliro naye Mukama akikole ki? Atooke mu muliro ogwo nga tosiridde nako n'omulundi n'omu. Mukama yebaza. Season is come, season is gone, but it is only Lord who does not change. Sigala ng'omukkiririzaamu ne mu nnaku ezaaki ez'ekizikiza. Tujjukire nti ne Yesu waffe gwe tusinza, naye ennaku ez'ekitangaala zaaliwo. Abantu ne bajja bamugoberera, baagala emmere, baginoonya, bavuga mu Mukama waffe, yonna ne bamaalirana n'engoye, ne batema amatabi, yonna omuye waffe ajja tumusinza tukole ki? Ennaku ez'ekizikiza ne zijja. Bonna ne bagamba kutere Baraba komerero. Tough days don't last long, but tough people in God live longer than the tough days. Alo, temu Uganda, ennaku ezi teziwanganga, naye abantu ate abazibu mu kunoonya Mukama nga baagala Mukama bawanga olw'okusinga ennaku enzi.
ffe tubiyiseemu tubirabye era tetubagamba nti twabifaamu era tukyabiraba tukyabikola tukyabiraba naye half people live longer than the half days. Maliriza basebo abali ne bannabwe abali mu nnaku ez'ekitangaala temusuula bannammwe mu nnaku za kizikiza. Mujja kuswala nnyo ng'abali mu nnaku ez'ekizikiza bazivuddemu ng'ate Mukama abakyusizza. N'olwekyo obeera mu nnaku ez'ekitangaala yambako kwali mu nnaku ez'ekizikiza. Yesu yabiyitamu naye kaakati ye Mukama, ne mu makondo yasigala ani Mukama. Mukama yeebazibwe. Ambasabe mu linnya lya Yesu. Era nkusaba okukkiriza era mu buwombeefu walekamu omukono ogwaddo ogambe nti ayi Yesu nange ebikola wali sizoni wenzigi naye Mukama wange omulungi nsaasira ennaku ezo ez'ekizikiza nga zize nkumya nsigale nga noonya ggwe era nga nzikiriza ggwe era nga njagala ggwe. Beera nange Mukama wange omulungi kunkomere mbeere omuwanguzi n'okukira mu linnya eddungi erya Yesu. Amiina. Katonda waffe omulungi, tumusaba Katonda waffe omulungi. Waliwo omuffe wano abakaaba, waliwo Mukama waffe omulungi abaweddemu amaanyi, waliwo Mukama waffe abaweddemu essuubi, waliwo abalwadde, waliwo abanyigirizibwa ekisanga tebakyakiraba Katonda waffe. Naye gwe Katonda waffe osigala ng'oli wa kisa, osigala ng'oli mukwano gwaffe, osigala ng'oli luyimba lwaffe, osigala ng'oli mwagala waffe, osigala nga ng'oli ennaku zonna. Tukusaba Mukama waffe omulungi omwesa, yongera okubeera n'abantu abali mu kitangaala, olunaku lwabwe abuli mu kitangaala beera nga Mukama obanywezi. Era waleme kubeerawo omuntu yenna ajja okubajja mu kitangaala abateeke mu kizikiza, naye n'abali mu kizikiza Mukama tambula nabo, bakwate emikono, banyweze Mukama waffe omulungi. Mu lugendo Mukama lwe balimu baleme kuggwamu maanyi na kuggwamu ssuubi, naye batunuulire gwe Katonda waffe, kubanga bino ebyensi bikyuka biddiba biggwawo, naye gwe Mukama waffe omulungi oweeseeko okwawe. Ate era ojjukira n'abantu n'obajja mu nvuba, kyetuva tukusaba Mukama waffe omulungi omukono gwo ogwaddo gugololwe eri abantu abakaaba, obajje mu nvuba, era Mukama waffe ekisa kyo kirabike nga kikolera ddala mu bulamu bwaffe. Mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama.